Ebbanga lya Katonda mbaaniriza nnyo olunaku olwaleero lwa ssanyu. Ekigo kya Biikira Maaliya omuyambi w'abalwadde e Mulago kifunye essanyu eritagambika anti olunaku olwaleero Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Pose Mwogerere aguddewo ekizimbe galikwoleka nga eno nnyumba y'abasaaseredooti eno emazeewo obukadde n'obukadde obwa ssente. Twebaza abakristu bonna abayina ettaffaali lye bataddeko okulaba nga bazimbira bakabona ba Katonda ennyumba ennungi. Tugenda kubeera nga tukutuusaako omukolo guno. Ssaabasumba agenda kusooka kugiggulawo mu butongole ate n'oluvannyuma tugenda kubeera nga twolekera ekitambiro kya mmisa. Nkwaniriza katutandike emikolo gyonna. So, my dear brother, kusuubiza okukwata by'oŋŋamba mukama wange bweziriŋŋana ndayira nze sigenda kwetya ndibeera nabo abaana bo ddala ndayira nze sigenda kwetya ndibeera nabo abakuweereza musimbe ennyiriri muyise ekivulu abaana ba kitaffe Katonda musimbe ennyiriri muyise ekivulu abaana ba kitaffe Katonda mujje mulabenga bwe muli be Katonda wammwe akirala omulanja alamula ensi ye yonna mujje mulabenga bwe muli be Katonda wammwe akirala omulanja alamula ensi ye yonna muyimbe mwebaze Katonda mwatire mwenna muyimbe mwebaze Katonda sirekameryanze mukama wange nakumanya bulungi era nakwagala dda kusuubiza okukwata by'oŋŋamba mukama wange kwezirikana ndayira nze sigenda kwetya libeera nabo abaana bo ddala ndayira nze sigenda kwetya libeera nabo abakuweereza musajja mutamala okwebaza Katonda yalowooza embanga ye musajja mutamala okwebaza Katonda yalowooza embanga ye.
like at this moment to welcome you all, and I ask His grace to lead us this Mass.
tusanyusenga muli munda mu bye tukola. Tukikusaba nga tubeereramu Yesu Kristo Mukama waffe wanga n'alabula naawe omutukuvu n'omwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Abantu ba Katonda nja kubasaba all the signs
knowing that you have supported church in many ways. And as you know, that Mulago has led by the Spirit Fathers, we extend to other areas to support not only Mulago Parish, but even when I was in Kasaragod, you had your roots there. You had when you are here, I will simply support that I will observe through the Exaverians, the Scouts, the Women's Guild, the Men's Guild, the choir, and all the clubs, or the religious clubs that we have in this parish. There's a sign that the tree is growing and that the faith is firm. We would like to thank God for the gifts and talents that you have, and that you're able to offer church to God. And I would like to encourage you to continue even giving others a good example so that they too can come and go through, making sure that the tree that God started, that the seed that God planted many years back in Uganda, and now in Mulago 70 years ago, I don't know, 78, 70 years or 68 years, because I've heard that Mulago was born in 1956. Is it true? 56? So if it's 56, we're not 70 yet. But those many years we have extended, and now we have a big house. We used to have a small house for the priests. Today we thank God for the big house, because we have more members of the Spiritans who are able to serve in our parish. Thank you. We are also, we'd like to thank you that you cherish and support the Catholic Church, and that you're bringing more children to join you. The Exaverians, we are very small. I asked one of them how old she was, and they said 3 years serving. And now we're going to baptize, I don't know how many, 3 or 4? 4 or 5? 4. An abundant harvest that we have. Thank you for bringing the little ones to Jesus Christ and for giving them faith when they are so early. And we shall pray for you as parents that you give them good example, which society badly needs now. There are very few people who are giving us good examples. Everybody seems to do his own thing. Life seems to be upside down. We expect somebody to be holy. He's doing the opposite. That even some of us come to church in the morning, and at night we go to other places, devil worship. And children need faith. We are just bringing them and planting the seed of faith in their hearts. May they be able to grow and let that faith that they receive today become even bigger. That when we are left, we are gone. The church, the world will remain with people in faith and God fearing. Banyabo nibasebo mwe balikunyaniriza. Embaga yali amaanyi nnyo, mwategeka bulungi, kyemmanyi n'amaanyi mwateekamu mangi ddala, tolabanga temukomezaawo, ate era nga mwategese bulungi nnyo n'amaanyi mangi ddala. Mwebala okwagira Kiriziya, mwebala okugyagala. Tulina omukisa nti tulina abantu abaagala Kiriziya bangi ate nga mwoyo muli, era njagala okwebaza n'omutima gwawe gwonna okwagala mu Kiriziya.
ekyambe tukola oluusi mututtira ku liiso ebizibiriza ate mwongera okutwagala bwebityo mukama mwongera amaanyi n'okukkiriza abo ebirungi bingi nnyo okukkiriza ku mulazi nti mwagalana nnyo. Mwebalekereze ekutuzimbidde eno anyoma yalako ekutuzimbidde eri yali simbi nnyo gye mwajjawo emala zikaera ekasana bwero nga ebeera ya bishopu naaba naye mmwe ku standadi yamwe ne muga nti bafaatha baffe bafunire ennyumba ate esingako neyati bishopu obunene n'obulungi mu ssente zonna okuzimba twagala okwebaza ababayambyeko Centenary Bank nagerejedda era nagitegeera nti yatuyambako nnyo okulaba mukyusaawo ekereziya yakitayisisi wano wali ali naabo bonna bonna abagabi abatuyambaze mwebale kwagala kereziya. Ate nga temweragalaga temuteekawo wakulizo naye bakubeera nga mwagala twali tukulawo Christ the King empya kereziya empya mukulu w'ekifo nandaga omwami ate nga simukadde nnyo omunyamuka nangamu yatuweseetu omukulu naye tayagala okwogera era tayagala nange nzogere yenda okubeera ku lwesi abasumba ate ngayawo kambuulire zitatu yatuwa miliyoni 5 miliyoni 5 ewaayo ate kati nakyasaba era namuga tukukolera ekinaga mpa omukisa musabire ate ndoza tiyabbanzibe yalina okwagala naye yazijjangayo naye ndoza yazifunamu kuba yali mukozi nsoma yakola yatuleki n'agamba nfunye sente mukama zimpadde nandisobodde okwongera okugaggawala naye kakusente zize miliyoni 5 oyo omuntu mulamu abagala sente wali omusajja asingwala naye bamanyi Katonda bagamba nti badde Katonda yonanyini bintu byonna byonna ayinza okuba yasinudizaawo dda namwe mwebale kubeera bagabe temutadde ku nnyumba eno mukama jabaddizaawo era temukoowa waga nti obukko obututamye naye empewo gyosanyo nga tekutama nga bino gigula naye buli bbanga okola ki na covid yatulaga nti empewo ya muwendo nnyo sirinda bwemumanya ekolako mulaba nti empewo eno gyetutwala nti tugirowooza nako ya muwendo naye Katonda yagiteekateeka nosobola okussa newewaka ekera nozukuka oli mulamu noyoga gatumanya olugero lukwatako lutegeera nti Katonda gyali awo nno Katonda yinangire byonna mewala kumwagala mewala kumudduukirira nange nebaza ne banka yaffe Centenary Bank ne banka endala Centenary Bank yatuyambako ate mujumbire n'okuwagira kereziya eyakidayisisi bafaatha bano oluusi beetamwa kereziya olw'obubbo togamba badde musonde sente zino tusaba 10% sente ekyekumi kiddeyo ku kereziya naffe tuzimba abo nabo batusobedde ffe naffe tuzimba tufi
Why not? Is very neat. As a national, skin won't cry to live it. Let one just say, they went for Hokubi Archbishop to Yamiko. Father Barbara, Archbishop, Father Mrs. We are me. And it was said, why can I achieve for no drive? Better wing in your ecclesia. Tunaya Batutia, but Tufkis, Sinis in a Korofi, is again the Archbishop. What I like found, and I found her, ye, Amani Rani Mumbi. Agaya Makasi of time. I was our president, never saw Christian. Which we had no government, Kuyaba Keresia, Roma. I said this way. Hapa kwa Mungu bila kusema kujua zako zenyewe. Ni tuwai atuona ndiye Uganda zikudeyo kwa. Tulitais kwezi watu watata kubisa bitumwate akubisa na atuyama tsoro kuzima kusumiro. Tuma barwani tuko ni mbele ya krizi ya jengo. Wala tunafika tunaanza chao nikisoro kuyamba. Wana mtu kwa kuyamba ilwa kutukana. Aona wekelezi yeruwa tunawo akasende kugama kisubizo nawo aona sikuwa tunawo tumeza okuyakelezia kutudukira wala fe ekelezia feka siko bali akazi ndwa bulungi tuli muti okukula akasimu kali ketulidde akatono akasimba ekagenda nakakula nekugwamu ekyeddene otunula ebyafaayo bya Uganda era bwekityo bwetuli nti emyaka 13 egiyise buli mwana Eklezia yali yekalawo nze nange olaba mu myaka gyemaze ate kugenda niwera kubanga kumpi nekala ne parish eno kubanga yazaliwa mwaka n'omukaaga naye nazaliwa mwaka n'omukaaga kumwendala n'omukaaga abana tomwana omukaaga kumijeko tulabe balina bato bensinga obukadde wano Eklezia ng'egizi n'abavubuka tewali azala wana n'omukaaga etwandidde ffenna mugemuyimirire nolingatukakyenjaati tusobola okutuula naye mwako bw'abakazi bazaala abasajja bokka tewali musajja n'omuntu watwala mukazi w'omuntu tewali kale okulaba nga abantu baweereza ata n'omukaaga egiyise Eklezia netandika eteka okubeera yali ntono nnyo abantu ne tuli bangi bwefuti naye Eklezia tesobola kuzimba ng'etandise okweraga nti ejja kumala kubanga buli bbanga Katonda atuwa abantu Katonda ate ffenna atwagala bulungi olwo okubeera nga tuyamba tugeza obwakabaka bwa Katonda tugeza tutya tukola emirimu nga bwe tukola bulijjo tuyigiriza ekigambo kya Katonda omusajja ono mujakone agambye agenda kufuna busasereduuti erira mu Agusito Eklezia yayongera okugaziwa mutulatta abaana babano banabalamba tugenda babatiza kaakati banona bagenda okubatiza ate nibadde neerabidde engeri ogendamu okukola ataweerabe ate tewantegeeza nimuli okubatiza mubuze bana mukulu ate kubatiza mukutadde mutya mukuzi mukuwomukisa ennyumba mugenda kuzaala nagamba
kubatisibwa mulago babeera mulago awo nogamanya kubatisibwa ku lunaku olwaleero ate nabalaba lwakubeera nga nali mujulize ku byensimbi mutereka sente sirina nnyingi nnyo naye obusente bwenina mutereka naye fuwanawa omutima ogutereka tekigulina oleka sente kofuna olya kanye olya kivuli zitezabudemuna era kakati kusala bisolo abantu bezebewuza n'okwewola ogenda okusala ebisolo kubanga omuntu asala asala bisolo toterekako ogenda okaliko okutuuka ngazi nga tolina nakayumba weyagenda mukuzimba za bishopu nakuba angelo naye gwe nga tozimba ngayo kayumba myaka 7 tolina nyumba tekugandi musajja tekubula buluzi naye okutegeezako obutegeeza nti obutegeka obulamu bwo akatundu kaba kasobola okwezimira akasisira kaako nabakaita kasisira ekisusu naafe okutegekaganya tukolebwe tuti katonda ayagala abaavu naye abaavu bayagala bebaavu abafuna sente nebaziwaayo ng'oli yatuwa ebitaano oyo mwavu katonda mwagala nnyo owengerenge naye abaavu olwobwavu oba tebakola tebatunula katonda ajja kubuuza nakuwa engalo wakola ki nakuwa emikono wakuwa obwongo nakola ki nakuwa wali mulamu tolina bonna bulina kakati ofudde tolina nakyolina munange abanti sewo wayagala abaavu kyali kukola tulina okukola tulina okutetenkanya tulina okukulaakulana yagamba eri muzaale mwongolose ensi yanegirire nawono omuntu okukola kintu si kibi nokola nofuna aye nenaku abavuka bwebasobe newababyaga nakoze tulinga okukola naye nga bebubi kalabyokamotoka era tukole tukoleeyo ate abamu nebetulina n'abantu baffe nga babbi naye netusirika busirisi kubaba fe netulya ensangire ababbi bapagabasusuti nabaluganakolumi notolako obusente batwali bunibaboneka mu banka naye nebanoonya yesu tabanakulu balowooza mutalinakola mulimu gooti tumuteeka omukola nze bali bakafiri kale nebamenya tabanakulu nebatukola nebajja mu yesu bamuyiwaiwai nayendala lwaki twagala nenobera tubasabe natuddaabiriza twabiriza omukama olwekikola ekibi kyebakola kusagala muntu nobera olwakwata ababbi ne babakwata era bali mukomera naye olwokwawakati basobola okutegeera omwana omu ku babbi eyekulukulwe maama we nga munajje mama yali munaji bo bagende wabo ne balaba tegamanya sapuleti ate ng'amanyi nti omwana akola ki mubbi naye n'agenda naye mirembe maali yasinga bamukwata mirembe maali ebideemukaa eno bamukwata abamuntu batutwala ku ebintu kyabo okukola okwengeri eyo si bwenyamba gombalalika bannange emotoka muzikuuma etuka musirikale ki akati zimusimu bazimba okufa kubufu era muzitweke twala nolanga bwezongeddeko eyo gina yazibazibazibokera buli kintu kyonna kyatukubba mumpi tugende tukole emirimu yomukama tugaziye obwakabaka bwa katonda ekigambo kya katonda tukiwerereko
kino kituleese mu lyato twebaza abo abategese engeri eyo ekubiyita mu kitiibwa ekyo abaana abatono basa bategeere nti byonna byonna byetutakubamu tulizimba twetuzimba bakabaka Katonda twetuzimba sentule ennungi tulina okutambulirako. Mwebala okuwagira abasaserooti neesimbisa abasaserooti bawange Father Angel kusaba webala wesimbi abantu bakwagala bakuweereza mwebala okuwagira ate namulemi mwebala okukolera mu parish eno ne mu Mulago hospital eddwaliro eryo ddene nnyo. Nze ngendayo okusa okulaba abalwadde nensaasira abakulu bano abakolayo nga bachaplains chaplain wange yagenza okukola buli mulwadde ayagala kumusabira era kugenda olina obudde butono ofuna obuzibu. Talina n'ensuubuga mugenzi yalina omuwandiisi eyamweberangako kumpi nga mulaba Father Brian ono naye oluusi yamutumanga nti akati gendera ekindi munetera ebbaluwa eno wetwaleyo ebagende kati bwe yagendanga yalina ekisa kingi nnyo Father Kasoli era yatandika n'ekigambo n'ayamba abaana bangi nnyo okusoma. Father Kasoli bwe yatugamba eyo ng'asanga yabalamu ng'abatwala obadde bagenda wamulako ng'amala okutuusa mulamu ng'ate wetugamba bangi ng'abatukuka ng'ate wetuganya mulamu ngati onmunambesa namusabira otukeri bakufaako okubasabira baba bangi nnyo mulamu akozesanga obufaaza kukyakuli era ngabalanyiwe balindala akati yagananga okudde ewakalina nga saawa 12 nagamba obadde oluddawa tyati mbadde nyamba bantu nekolako mu hospital nakugaba mumwani tyasoni ate kati mukama yatugamba okuyala era oluvanyuma yaga ti atakatukuteeka byamabali yanayasobola kubanga ekisa kingi nekalina obwandiisi jesima ebyofiisi awo nno omulago buyitirivu mwebale nnyo abakolayo ate nensaba namwe abawano abakristu mubeerayo olubisiwala nnyo wano tamulamutuka n'obuuza ku bantu lwa nsonga kuba bagamba nti bali ba pentekosto olwakinkyogedde bwetyo namwe bali bannaffe bo bagenda wonna namudaka naye bagenda ffe tubatulabawo naye banakulabawo bali babiri bokka naye bali si basosolooti bakristu ngamu bonna bakkiriza ne batuka bwannaabo ne balyoka bagamba batumazeeko abakatoliki abamazeeko abakatoliki era nabo nawe kolanga nga bwe bakola ojja okulaba nga abakatoliki wenna tugenda kubeera okulambula omulwadde kyeteeketagisa gamba nti bwe basiiga amafuta yekka yajja kulambula abalwadde naawe osobola okulambula abalwadde era ne bafentekosto ne bakola ne balambula bonna bonna abalwadde ne babawonya anti ne babategeeza essuubi ly'omukama. Naffe tutufune bapentekostos abakatoliki abagenda balambula abalwadde mu ngeri eyo ate mmanyi wadde mulamu ekikola kubanga epanishi yaffe awaledi sick awo nofuna obuvunanyizibwa naffe okugendangayo kuyambanga abalwadde kubanga ffenna obutume bwaffe etufunira amatisimu mwebale nnyo okujja abangi bemuti omusajja nayigiriza batunamala ddi mukama abeere nammwe.
enjala yenna okuba ekimu tukikusaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Genda mugenzi mutte otuule ate baashazi bakole omulimu gwabwe ffenna ekyemisana tugenda kukifuna. The Lord is good. Naye mungeri endala otegeera nti awa era kale bwe yasembayo tugenda kuddako kwogera ng'oyamaze. Nzikirize neebaze bonna aboogezi boogedde bulungi okuba ku ngeri waffe omukulu. Omugenyi omukulu Right Honorable Prime Minister yatumye Right Honorable Margaret Ziwa ayogedde bulungi nnyo, tumwebaza nnyo. Manyi nti yandibadde wano naye ate n'omulimu gwagenze og'ennaku waffe gwagenze ku Nabbingo Trinity College naye waffe tumwebaza omulimu ogwo gwatukolera okubeera nga nywevu era nga tweyagaliramu ng'eklezia n'omukristo munnaffe n'obuwagizi bwonna bwatuwa ne bwatusakira mutugambira tumusabira ayongere okubeera omulamu n'okukola emirimu emirungi ekitatuswaza mu ggwanga lino tubeere nga abeerawo nga atukiikirira bulungi ng'abakristo okuweereza Katonda okuweereza eggwanga. Era n'okumwebaza obuyambi bwatuwa ate bwajja okwogera okuwa mbeereero. Naawe nnyabo tukwebaza banyina bonna bingi nnyo gy'olaga ekikirumira era byago okugaba byotuuka ogaba ate naawe Katonda nakukola bulungi bw'ogaba ate naawe n'akuwa olabika omuntu balina. Njagala okwebaza olukiiko ssebo omukulu w'ekifo manyi Oluganda olwogera katono naye oluwulira ng'obwedda sinalaba akuvuunulira bitwogera ate bwebitegera bulungi nawe yagabonyamuna tukwebaza omulimu gw'okoze ate kirabika abantu bwe bakwagadde okulaba ng'osikidde bali bonna bonna abatandika ate ng'omulimu okukola oyagala ate ng'okola n'amaanyi. Njagala okwebaza abakiise bonna abakola omulimu ogw'obutume mbadde sibuliiko zalolobozezaawo teri yakigambirako okuddako gyoliddeolokakati era nempakatanyesibo nenga tugende tutekenje nenga owamawulire gwolotegeddeko nti tufaza mukibiri wamawulire musaza nagamba lwero nimula lwaki lwagambe nenga tukebere tukakase nolwa lwero naye bataata buli taata aviireko wano yemanyi nti never first
Bwana sana nyingi. Oh, mlango wa huko. Ndio kusema kwenye nyenyo. Kuja na kusema hivi, aende kila watata kwenda kukweba siwe nyo. Wewe tuko rudi. Wewe mama ndio COVID watata baba na baba nyo. Ngabani ya waka. Wana wetu wamani ndio. Uyabela kama kisengo ndio babu. Nenda kuongoza. Nani kumwaso natoka Ronaldo ndio wana. Kwa na mjiu tata kati uwani. Na kwa wawera watu mtesa mkitu. Naona watata wewe wanajua ni dada kama ni mbele au mwekezi wa leo. Maana wewe kwa sasa tumeweza kusoma visoro. Unakuwa kusoma visoro ndio wewe kusoma kitu unaona. Wewe wanajua ni kama wao kisa. Hapo mwenye kumera. Jukura na kijuji. Ya wana mrembo wa kugenda ukeguse na matata. Nsuka wachi Sendo kirao abevamu kama tibanda child boy child ya abiwe wala utamufe kwa mwana mulenzi kati miaka 2 abana bora bamujende baje kuona abana na wasajja ibisajja na tibisomye tebimanyi kwambala tebimanyi kwogera tebimanyi okuwana bikuba bita olinokola kubasajja balenzi kakati bakoleko ekyoba okuna abatambuliramu abalenzi n'abawala bwezekugezawesiya obusobola okunzijukiza ate tujja okufuna omukisa bataata olunaku lwaffe bagenda bakola emirimu emirungi n'okutukiriza obuvunaanyizibwa obulungi bukulu bwe yatuwa Katonda ng'atutonda natumanyi nisanze ndabewata abaana abandi badde bataata nga tebayimiridde bali wasabbi atakaddiwo kinaana wasawasatu andi tebinemozi nyingi naye nga magirizeeyo omusajja yali mukwano gwange ngezayo kati yafa naye ng'emyezi webeera bambi yali atabadde mu nsi ngaafunye bamaama bangi n'abaana bangi yafa alina abaana 35 naye ngaayagala nyo Katonda tamukereziya era nga mulaba yegayirira era ng'asaba Mukama amuyambe kati naye nga mukyalo wempita baali batamuseemu n'akwatagagendo nakwata nagamba ekiŋŋaana okugira ti anti omukyalo wempita yakola ki munnange yagenda katali nakola naye naganaye manyi nti naye si ensonga yokuba naye yalina abakyala abalala 20 muli abaana esiyingirira ebyo naye ekiseera kyatukana nemugamba omukyalo wempita afuddealekakatidda mu masangalamentu okaleziyo jakadde otuwadde otuba mukereziya netofuna masangalamentu mwabo bonna bonna bozaddemu abaana londayo omu tugatte ofuna masangalamentu nagamba bishop sooka ondekemu sabira busabizi musabire esaawa genda kukwata mpola eventually nangamba abaana nabo ne bagamba olukwano gw'omugamba mubamaama bano nabonalonemu omu afune ku masangalamentu nemugamba nagamba naye bagamba nti abaana be bagamba okwalabiranyabo ebyo biveeko tubitegeera sebukisha finally nagalanga muliwangamba mpaseefuna omukyala bero jatugatta tuwa olunaku ebiteesa nogenda mugamba genda kukuba ekifaananyi okuyigiriza n'omukyala okuyigiriza nokutereeza abaana bakkiriza abaana ntikuwangamba tibagala bafuna ennyama kati omukulu w'ekifaananyi nagamba nti sebu mukwano gwo agenda kukwasa naye
Uganda. Abakulaba naye ne bwana okuya kikonyemu nti bantu musajja lufaasa kututamanyi bya bufumbo. Badde amanyi muntu mulamukuya olufaasa mubaaba bwanamukulu nga bakyali batoyo tibabitegeeza. Ate nanyonyolanga nomukyala owasa omukyala n'atazaala waka ate abaana bange balalu nnyo ajja kuzuuka kayinja kuwasa omukyala tomanya anazaala bwenamufumanga aba asiba ebintu ngaabakunaganagana bakantukule ndina omwana oyo kale sagala mukazi kugo ajja kudduka maama n'endala ezomuziyamba era naye nematira kubanga omuntu kasitawezi emyaka 18 abamukazi omukulu okukolaki ate ngono omuwala yenenyaza ngabe mukumu omusajja nayenanga nsanvu kati nga babayigiriza kugenda kumbaga nalisimanyi temundaga okutuka ogamba nti muyimirire nga haa omusajja ago omuwala nga yamusitula birebe mufukamire ngono kafukamira mangu otono embaga yali waka ne banyumiza nti ekyali ku mbaga akawala kamuwa Natulina omwana yesembekama akakuweddeko myaka 2 nga tiri mwana tiri mwana ekisera kyatuka akawala omusajja alina sente ze alina emotoka eguze enti bagitunze mwanyi zigenze okutuusa omwana weyadduka n'akawaka atuteka ebintu byonna byonna ate kata atinalwala yagenda nalwala nagenda mulaba nemugamba omukyala tyali munagero nemugamba kati natidde omukyala wempeta onobogenzi ebyo byonna kuwedde kubanga yagenda okusikala ebintu byonna byonna ebikyala namuwadde ebintu ebyo yabitwala kirungi bwe yagenda amaze okufa omusajja omukyala n'akomawo nemumulabako yajja nagamba nti semunazizeku kuna certificate yange y'obufumbo nemugamba wagitaddewa twabagatta nituwayo certificate y'abafumbo lwaki ogenda nayo nkisenge wakemerayoko kyayabula genda okuwa ekifo yaganye gekati kibadde ogamba nti mbandike ebbaluwa kiri mukyala mufumba watutakuwandala era afuma namugandi najja nakaveera wajja nakaveera otiserole nandaze nnyo bannanga bayimiridde nga temunawasa mwanguwe ate mwasaba kulukuko abafanaaamuka kubanga era byonna byonna gaapu ebeerawo generations olwakituuseye lwetulakubeera nabafathers day today twebaze banekitukuba bataata abakulu obulungi bakuleko mu ngalo oluusi no tebabagala omwana namanyi omukyala nakyayisa abaami wabeerawo ebiri kitaawo oyo omwana nakulanga n'atawa abasajja naye bwafuna owuwe naye natera okumwisa obuwaatyo azire kubyekerezia ebyatuleese banka bana omwami abukola mu banka mumanyi banka bwewewolayo sente ho bazikuwera ku budde bwebuti ate nga bambi abantu basonda naye nga siba okusonda sente zonna okugulu
ne tugezaako parish kisomesa ne tukyali kyewala miliyoni era n'olaba kyetagisa nnyo obulamu bw'omwana akula ensonga lwaki tuli kusindika omukama waffe Yesu Kristo oyagala akulire mu mbeera ey'amaka muli omusajja taata Yozefu yakola obulungi obuvunaanyizibwa obw'omusajja alina ebiramu bingi ebyenjawulo alina amaanyi alina amagezi atetenkanya ate n'owa obuvunaanyizibwa obw'okuyamba okumwongera obugazi y'ensi ng'azaala ngende muzaale mwale twebaza olw'ekirano ky'abazadde bano bataatu abakola omulimu ogwo naddala nga bakola n'obuvunaanyizibwa ebibatawaanya ebibalumba ebiraliikiriza n'abawalana abatagala omulimu obulungi bangi obuvunaanyizibwa buno obuliko okutuyana oluusi n'okukaaba omusaayi amaka gaabwe bagala abaana baabwe nga bakolerere bawe bafune ku ssomo abafuna ababeezi baabwe ababawunya ababayamba batambula nabo abatawaleetera kubeeraliikirira okufuna kitulizi bagume nga balamu babeeze mu kukkiriza basobose okubeera ekyokulagiro ekirungi mu bantu bonna mu nsi yonna tukusaba kwa Kristo mukama waffe esaala y'okusaba linyira paati n'erya mwana n'erya mwana omutuukirivu n'abagenyi baffe abayimba ensaba musembere omuliro wa Mungu